Kyagwe TV kusinzira okubanga otulaba kwebaza nnyo webale nnyo webayire ddala nze Richard Center muzukulu we Eliasaf Sibuka Nakasongola nina mwami John Semakula musomesa ku Uganda Christian University nina Sarah Nakintu simanyi oba lwaki njagala nnyo okwongerako erya Hajati Sarah Nakintu anenga waali amulwanizi wa nsonga za ddembe ly'abakyala ebyobufuzi abigobeera ate era abyetabamu ng'omuntu program nze nga bwe ndaba nga bulijjo webali tulina kubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo biri nnyo tugenda okubanga tutunuulira of course n'ebitambudde mu sabiiti bibadde nkuyanja twagala okulisaayo abayisiraamu mu kusala Eid el-Fitr mwebale nnyo okumalako omwezi gwammwe omutukuvu omwono njagala tulondobemuuko omu ku bubaka obwabaddemu era njagala tutunuulire ebigambo bya omuwabuzi wa president Alhaji Abdu Naduli yabadde Luweero eyo najjukiza minisita omubeezi ow'ensonga ez'akanyigo k'Eluweero Alice Kaboyo nti omukulembeze w'eggwanga ssentebe w'ekibiina ky'NRM ebintu by'azaasuubiza Luweero nga mmekka y'ekibiina nga tabituukiriza obuwanguzi n'obuwagizi bw'ekibiina tebwolekedde okwongera okuseebengerera waba otunuulira akalulu aka 2021 NRM yawangula oludda olwo era ebibalo wano biraga nti mwami Museveni yafuna obululu ebitundu 27 ku buli 100 munne we baali kumbiranye mwami Kyagulanyi n'afuna obululu ebitundu 7 ku buli 100 kino simanyi kibeera kitegeeza eri ekibiina ekiri mu buyinza mukyala Nakintu ono kakubuuzeeko neyanzeega batulaba nkulikeeyo ewassaabasajja nkulikeeyo mu Easter bannange byonna mwebale nnyo okwekumira ku mukutu mwebale nnyo na byonna bye mutuusaako engalo abafiiriddwa Mutonzi yenka yasobola obagumya n'abafunye ebirungi alhamdulillah webale nnyo webayire ddala Semakula buuza kwakulaba banyabo ne basebo abatulaba mbalamusizza ate era n'embeebaza olw'okuba nti mutwala obudde okulaba programu yaffe eno njagala okubeebaza ebyo bye mukolera eggwanga lino nga mugezaako okulizimba abo bafunye ebizibu mu bbanga lye tuyiseemu liringa lya weeks 2 nammwe nembegattako okukungubaga so nga n'abafunye ebirungi ebiringa obugulu bw'eggongolo ate nammwe n'ennyongero okubeegattako okuserebulatinga abo okwebaza omutonzi olw'okuba nti abibawadde waaw tweyanza nnyo tweyanzike mwami Semakula kantandikire ku ludda lwo pulezidenti aliko ebisuubizo byakola okulaba nga ebitundu mu ababikoze bituukirira tulina n'akakiiko kalamba aka palamenti akavunaanyizibwa ku nsonga eyo mukyala Namboze yabadde akatuulako nga yakakulembera naye kakati yafuuliddwa shadow minister wa internal affairs mukyala Namboze gyebivuddeko yagamba nti ebisuubizo omukulu nga biringa ebimuyinze ayolekedde n'okuba nga abikolamu ekitabo kiramba eggwanga libitegeere tulaba nti kakati abantu batandise okuvaayo okugamba ku mwami Museveni naddala abo ab'omu bitundu gy'abakoze ebisuubizo ebyo Haji Naduli agamba kino mwami Museveni bw'aba takituukirizza obuwagizi bw'ekibiina bwolekedde okwongera okuseebengerera wayogeredde bino tulaba nga ekibiina tekiriyo eri kakati mu nsonga ez'ebyobufuzi ludda luvuganya lwe luliyo okulabula kuno takukoledde mu kadde akatuufu yandiba omutuufu mu myaka nga 2-3 emabega nga nkyali mawule gano nga nkyagawandiika obulungi nga nkolera olumu ku mpapula ez'amaanyi mu ggwanga lino nasituka nengenda okukavalinga omukolo gwa pulezidenti e Luweero pulezidenti yali atambula okwetola Luweero okumala wiiki nnamba era omukolo ogwo nze nakukavalinga kyenazuula nasanga okuyaayaana okwenjawulo okw'amaanyi okuva mu bantu ba bulijjo abagamba nti famire zaabwe zaali ziyambye NRM kibiina kya NRM okujja mu buyinza abantu bano nga balaga nti baali tebayambiddwa ebisuubizo pulezidenti byali asuubiza bazadde baabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe nabo bennyini byali kugamba nga tabitadde mu nkola balwana nnyo okulaba mu nnaku ezo twaliyo nti basinkana pulezidenti okulaba nga boogera naye ekyensuubira nti tekyatuukira bulungi nga bwe baali baagadde so kyeboogera kyandiba ekituufu nti pulezidenti tatuukiriza bulungi bisuubizo ebyo byali yeetemye eri abantu abo naye n'ekirala kusaidiya ekibiina ekiri mu buyinza n'abakungu
lwakyo bangi baavaayo ng'era tuli eruweerere ne bagamba nti abantu bano baali si beesimbu mu ngeri emu oba endala nti kubanga pulezidenti bangi bali akoledde ebintu eby'enjawulo nti naye nga bw'amala kibakolera leero bw'akikolera taata wayitawo emyaka 2 omuzzukulu omutabani n'avaayo ate wayitawo emyaka 2 omuzzukulu n'avaayo okujja okubanja ebyo gavumenti eri mu buyinza byali akoze ebyo byali esuubiza ebyo sijja kubyongerako okuvaawo kubanga pulezidenti oba yasasula oba teyasasula oba ekibiina ekiri mu buyinza kyasasula oba tekyasasula abantu kinoomu ebyo bizibu okumanya naye nga abantu bagamba nti bangi tebasasulwa naye kyenandyagadde okuteekako omulamu okusingira ddala nga tuli eruweero yembeera gye twasanga eruweero okutwaliza awamu mu ndabika y'ekifo ekitibwa luweero oba ekitibwa meka ya NRM yo yali eraga nti bingi byali kugamba nti ekitundu kyennyini tekyeyagaza bw'okituukamu tekyeyagaza kulaga nti wano ekibiina kya NRM kyali kisinzidde okuba nti kinunula eggwanga era nga bwe baba nga owuliranga eddoboozi lya mwami Naddo livaayo okulaga nti ekulaga obutali bumativu ku nsonga eyo mu butuufu waliwo ensonga waayogera kubanga okutwaliza awamu kino ekitundu ekyeruweero bw'otunula amasomero agalimu okusingira ddala mu bitundu ebyekyalo sige amasomero agali mu mbeera ennungi twayita ne mu nguudo nga nazo tezikulaga nti nguudo z'ekitundu ekyandibali kiriwanga Mecca eya NRM kale ne kiba nti mu butuufu waliwo okusomooza kw'amaanyi eri ekibiina kya NRM okulaba nti kivaayo okukolera abantu b'eruweero ebimu biyinza okuba nga bikoleddwa naye bingi kubanga abantu nalaba nti beetaaga okubaawo ekyo kyotuukiramu n'ogamba nti nsanzeeyo ogusomero ogulungi nsanzeeyo yunivasite ennungi NRM gye yateekayo nsanzeeyo amakolero amalungi kapeka katulira nti eri amakolero naye gayamba abantu babulijjo abawansi ebyo byolina okwebuuza so waliwo okusomooza ku saidi ya NRM okuyinza okukolebwa naye ekirala ekiriwo ntokyayinza kunenya President Museveni emyaka 4 nga giyise okutyanga kumpi giringana ekise President Museveni bukyanga ajja mu buyinza mu butuufu twandibadde tukyayinza kugamba nti tubanja President ebintu byasuubiza emyaka 4 emabega awo twandibadde tuvuddewo bw'aba tabituukiriza mu myaka 4 kiba kiraga nti tebijja kusobola kukola ki kuteekebwa mu nkola so abantu bandibadde basaba bagenda maaso okusaba si kumusaba bintu kinoomu ebyo byasuubiza wabula okusaba ebintu ebyawamu ebiyinza okuyamba abantu okutwaliza awamu tugambe ng'enguudo ng'amasomero nga universities ng'amakolero ebyo biyinza okuyamba okukyusa ekitundu naye bw'ogamba nti pulezidenti tujja kumusaba kubanga yasuubiza famire yaffe oba yasuubiza taata waffe yasuubiza jjajjaffe ebyo tebikyasobola kuyamba mpozi n'ekirala nandowooza nti gavumenti ya NRM osanga yandivuddeyo neeteekawo engeri nga ya ministry oba commission eyinza okuyamba President Museveni okutuukiriza ebyo ebintu byazze ng'asuubiza otherwise tujja kutuuka ekiseera nga Nambooze bwagezaako bwagamba nga tokyasobola kumanya pulezidenti yasuubiza ki bwe yali eruweero mu 1996 tugenda mu kalwako bwe yali emayuge yasuubiza kigava ne banga bisusse obungi ne bwe tubanga tulaba ng'eggwanga nti pulezidenti tasobola na kubituukiriza kubanga bisusse obungi twandibaddeyo chapter tugiclosing tugenda maaso n'ebintu ebyo weebale nnyo weebayire ddala programs nga bwe ndaba oyo mwami John Ssemakula nkyala Sarah Nakintu kakati bano nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga eyo tulaba omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebisinga bw'atuuka ate mu bitundu ng'ebyo nga yeebuuza nti ebintu nga mbisindika tebituuka kakati tulowooze nti ebintu birina amakubo ge bibuliramu ekyokubiri waliwo enkola gye ntera okulaba nze gye ssaagala ng'omuntu gye buvuddeko twagiraba waliwo emikolo egyali sayidi z'ebusoga eyo yali minisita wa presidency naayisa ekiragiro n'agamba nti abantu ba bulijjo temugenda kubuuza pulezidenti bibuuzo face to face naye kateekewo enteekateeka ekibuuzo kyanjulire RDC obaane tulowoozamu nti kino nakyo kiremesa omukulembeze w'eggwanga okumanya ebintu ebyo oluusi ayinza okuba nga yeerabira neyanzege pozi kyanaku nnyanja nga kyennyamiza nti mukulembeze w'eggwanga tayatatuukiriza biki bisuubiza kyo kituwa nti gava ku muntu nga gakulukuta gaddawa amaki amafuta yes bw'aba tatuukiriza then n'abalala bonna nabo bagenze bakikola si abo bokka n'ababaka baffe nga Nambooze naye alina bingi byasuubiza wano abantu mu kampeyini era naye n'atabikola ki n'atabituukiriza so balinganga mukama waabwe kambabulire kyemmanyi ku President Museveni kiri kimu bw'aba yagadde okusiima Okay. Yes, nebwoba oliwa nga yagadde okusiimira kyakwadde kikukola ki kikutukako naye Buganda tebeeranga ko priority ya President Museveni meka yawe nga bwe bagamba ekyo meka in words mu bigambo naye mu reality si kyekola ki si kyeri emyaka 40 singa luweero ttaala olunaku lwaleero bakalonkinga companies meka ezibadde embalala this week balonkinze ey'emikebe the teen industry something nalabye president ng'ali eyo
naye singa Luweero yali ayagala okujebaza singa ebyo kati biri Luweero gye byatandikira n'agamba kannebaza abantu bange abankola ki abambeererawo mbaddize. That is one. Two, ogeze n'okola statement nti waliyo abantu abablockinga ebintu ebyo. Of course ne mu State House mwennyini mulimu abantu president oluusi ayinza okulagira n'agamba so and so bamuwe ekintu bwekiti ne bwekiti. Yes. Nera ne baba ababikola ki ababituulira batumira nzirayo ku president if you authorized ng'ogambye kino kigende wa mwami Ssentayi. Yes. Follow up kubanga amasimu gaba abantu abeera gakola ki agayina oba families zaabwe na buli kimu kyonna lwaki togamba nti na authorizing nze kino kankubeeyoko kati ku kasimu oba I need feedback for accountability reasons oli akuboye ekifaananyi ng'ali mu family yagenza okubakola ki okubatuusako obuyambi bwe wakola ki bwe wasuubiza bwe ziba ssente nga zigenda ku account but providing the bank statement erage nti ki nti ssente zituuse. Nabadde ndaba parliament ngeri nga we bali bateesa nga baleeta dda ssente ba authorizing dda ssente z'okurinovatinga ki Namboole emyezi emabega kitegedde naye kubanga last week bababeerako ku nninga twagala mutulaga ekikola ki ekiraga nti ssente ezo muzikoze eki mwazi w'abantu bazikozese leero bwe baze ku parliament it was either Thursday basobola okuleeta bank statement eraga emane ssente za authorizing ze bazitransferring era by 15th zijja kubeera ku account kiki tubulamu omuntu alondoola wano muti mu ggwanga nti gundi balina okumusiima naye Museveni waba asazeewo nti leero kizze alondoola yo gwawadde okitegedde paka ku ground president anti ensonga emulonza abawabuzi ensonga lwaki alina no. Kati akirabye nti tebakola kati baveewo bwe baba tebakola alondoola eby'eruweera alondoola eby'emasaka eby'emukono it is very possible bw'oba ng'ospendinga ssente naddala nga yaggwanga ng'okimanya alina weerina okugenda girondoole awo Magufuli we yali atusingira okitegedde Magufuli newe yali nti yabagambye oluguudo olugenda kulala meters bweziti kintu kasita lutandika ajja n'akola ki n'alondoola n'agamba kino kye twateesa oba nedda okiddamu ku ssente zo nga gwe kampuni eyo etakoze kyekola ki olaba ne toyi yali asekako abantu baayo abali eyo kasita ziba nsimbi wa musolo monitoring is key okitegedde kyobola n'ebintu ebirala byonna tebikola mu ggwanga lineno omuntu ajja okugulawo ekizimbe naye nga kyonna kirimu ki enjatika ku lwaki tebakimonitoringa from the day go seminti amala gwe bateekamu okitegedde kyo kiri ku mutindo mulungi kyo kye twateesaako. That is one. Waliwo loophole. Two, mukono gundi Luweero tebeerangako priority ya President Museveni. Ate abantu singa bamanyi singa ndowooza bw'abasuubiza okitegedde singa bamuwayo nga wiiki emu oba wiiki bbiri bw'aba takikoze ekyo bakikole ki bakyerabire kubanga tasookedde ku Luweero lwokka era parliament bwe yabadde ng'eri mu session abantu bagambye President Museveni yatusuubiza bino yasuubiza eddwaliro lyaffe okulikola ki okulinovatinga yatusuubiza ssente bweziti ewaffe naye nga byo tebituukirira. One ne bannayuganda nabo basirika nnyo ekikola ki ekimala bwakusuubiza wiiki bbiri mwezi gumu nga tulaba kigamba tandikirawo ati munnayuganda ebirowoozo byalina kubiyisa mu mubaka we wa parliament kati omubaka wo bw'aba takola weekalakaasa abantu b'eruweero singa mwekalakaasa dda ne mujja wali ku palamenti oba ku geti ya State House ne mugamba byo tugenda kusula wano president bw'oba nga totudduukiridde ebyaffe tubyetaaga eryo kati eddoboozi President Museveni lyakola ki lyawulira ssaawa zino eno bwe muvaayo ne mukola ekyo ajja kukola ki ajja abasawo babaddiddemu ne bongerako kati ku kasente naye ku lwaki kubanga amaloboozi gabe gabadde gakola ki gabadde gavaayo. I am happy nti abantu abasinga bavuddeyo abasuubuzi leero bavuddeyo ne baleekaana ne balaga obutali bumativu ne bagenda mu sections ez'enjawulo nabalabye bali wa leaders of opposition ewa president bagenze however much babatoosinze naye eryo eddoboozi likola ki liwulikika n'abantu mwenna mwena President Museveni basuubiza ekyo kye mulina okukola mugolokoke mubanje ebyammwe kubanga oli wabakusuubiza alina okuwa by the President Museveni kyeyeerabira tiyabe enyini byasuubiza abantu bigenda mugenderako singa nva ku bulamu bw'ensi eno bwe banamuyimiriza wali eri okitegedde bajja mugamba kino tewakituukiriza ebyo bibeera ku ki bibeera ku muteego tebikoma wano eno by the way eryo bbanja
woyimira noyogera ekintu obwengula bubeera buwulidde ttaka liwulidde buli kimu kiwulidde so akole kyalina okukola kyalina okukola. Secondly, muganda wange agenze n'agamba abantu basabe ebyewamu. Omuntu ne bwe yalwalwana mu lutalo bwe yali awa Museveni enti bwe yali abawa emmere bwe yali akola ki bakikolanga nga ki nga families. Nze kulwange sinsobye okubakola ki okubasiima nga independently kitegedde nga family erina kyeyakola zigenda bawano nga bagaba emidaali abeeriwo ne balabako nga bawadde emidaali naye emidaali emikalu taata president tiwali kyegikola ki tiwali kyegikola. Omuntu ajja kukwata akantu agenda akateeke wali mu nnyumba ye tewali kyekigenda mugattako okitegedde. Mu kifo ky'okugaba emidaali bawa obukadde bwabwe taata ebikutiya musaasaanya bingi mu birthday mu basirikale mu biki byonna ebyenjawulo muzikwata abantu baleme okufa nga bakola ki nga babanyiigidde nga bakukunadde era obululu mugenda bufiira mu luweero ate si luweero lwokka na buli wamu wonna we yasuubiza n'atatuukiriza bagenda kukola ki bagenda kufiira. Ekyokusatu kye mbadde njagala okwogerako nti bwe babanga service delivery luweero singa be basooka n'okuwa amasobera amalungi singa amalwaliro gakola bulungi singa buli kimu kyonna singa batuukiriza nga be bagiyita nti mumaka yaki ya NRM okitegedde. Naye Museveni abasitookinga wano ku mumwa n'agamba beeruweero nzija era leero ngenda bajjukira era ngenda kola ente ezammwe kwasooka okuteeka kalantiini buli kimu kyonna kyasooka okukola. Lwaki ddala abantu bandigenze mu kwekalakaasa ate nga balina ababakiikirira okubatuusiza amaloboozi gaabwe? Abantu okwekalakaasa constitution kugamba ebakkiriza okwekalakasa senga babanga tebamatidde n'ekyo kikoleddwa gavumenti yaabwe naye n'ekirala kiraga abantu bebekalakasa kiraga nti waliwo gap waliwo eddibu mu bukulembeze kitegeeza nti waliwo ekitatambula bulungi mu bukulembeze. So kyensuubira nti gavumenti yandibadde efaayo okukola kwe kulaba nti egezaako okuziba eddibu lino. Kiki kitwayogedde okuva ku ntandikwa nti bw'olaba abasuubuzi nga bavuddeyo beekalakasa ku nsonga URA ekitongole kisolooza omusolo gye kigamba nti kugamba terina bulabe gye bali kitegeeza nti URA erina kyetaakola kitegeeza nti waliwo eddibu wakati wa URA w'ekitongole kino ekisolooza omusolo. Mpozi nekirala kye mbadde njagala okwogerako ku nsonga era y'emu ey'abantu ebisuubizo pulezidenti by'abadde ajja akola. Senga olwaleero pulezidenti amaze ebbanga emyaka kigenda kuweraana mu buyinza bw'olowooza omuntu wa bulijjo nti yeene essaawa pulezidenti Museveni okutuukiriza ebisuubizo bye yakola ng'ali mu nsiko era nti bw'oneekalakaasa olwo pulezidenti agenda kutuukiriza ebisuubizo ebyo nga wayisewo emyaka egyagala okuwera 40 olwoza nti wandibaddewo approach endala enkola endala abantu gye bayinza okukolamu okubanja ogezaako okubanja oba okujjukiza etali yakwekalakaasa oba okwerabira n'okwerabira kiri kyenkugambye nti gwe bwolwaliro bw'olaba NRM bwefaanana oba bw'olaba pulezidenti Museveni waatuuse after 40 years yesaawa y'okumugamba nti mpa ekyo kyewansuubiza nga ndi mu nsiko kikyasoboka tetuse mu mbeera egamba nti tekyasoboka tunoonye kugamba wabeewo enkola endala kwerabira okwekalakasa tekiyinza kukuyamba kubanga era nga bw'olabye abasuubuzi beekalakasa ne bagamba nti baagala okusinkana pulezidenti Museveni bamusinkanye. Pulezidenti Museveni ayinza okubanga amaanyi agadduka okugamba nti kati kanziruka abasuubuzi beekalakasiza nzije mbayambe mbaddemu nga tegakyalimu bulungi agakola ekyo kyeva olabanga ngambe nti osanga twandibadde tugamba nti tekewo akakiiko akayinza okuyamba pulezidenti okutuukiriza ebisuubizo oba ministry namba okutuukiriza ebisuubizo kubanga mu State House waliyo section eyo namba ministry weziri ne State House waliyo department namba okitegedde ekola ku ekyo esobola okubanga gyeri naye nga n'ensimbi zerina okukozesa okusasula abantu abo kubanga tukira ntwalina luweero triangle ministry y'eruweero ekyaliwo weri ekyaliwo ekola erina sente erina budget ebyo byonna tulina okugeza kutuukiza kwegamba okugeza kulaba tulina okufuna ekintu ekirala commission oba ministry eyinza okuba nti yeyamba president waffe watuuse tumuyita jjajja olwaleero tetulina kumussa na pressure actually tulina kumussa pressure nga tumubanja naye bino yabisuubiza twalabe wano jjajja alina budget ya buwumbi 2 just obwokugaba obugabi bwagabira abantu just alina okukola prioritizing agambe leero mu guno omwaka kale leero zaaba naluweero bannanga akibawo ekyo kive mu ddiro so nalabye ku luno nti buli section sebo bamba government ya Museveni mutukinyeeko ne mukatagga buli omu alina ez'okugaba obugabi nga ziri mu buwumbi noza alina nti ziringanga $5 million just to give away
to people tata kwataze kwezi zo zigabibwa handi kati wezi baba nga bazibawa nga twazibye mwezi iri mu docket bambi akwate kwezo asoti ngeba namuwero ne muguno omwezi ogujja tumanye mbwe ekyo kiri sote ati nabo balina budget yaabwe kwambiri kwebanga weyenso siroza anti tebera kita president alina okusomoza kwa maanyi yengeeryo ng'omuntu omu nga president yakola ebisuubizo n'asuubiza John Semakula n'asuubiza Henry Nsubuga n'asuubiza n'omuntu omulala abali Luweero naye olwaleero wetwogerera John Semakula akyali wa mugaso eri president okira omuntu agenda okwongera ku kibiina kye obuwagizi obw'amaanyi bavali ey'amaanyi ebyo nayo tulina okubitunda kubanga president nga tannagaba ssente alina okugamba John Semakula ngenda okuwa obukadde 2 mwebaza oba nga ntuukiza ekibuzo kye namusuubiza myaka 3 nga tuli mu nsiko agenda kugattako nekijjawo ekyokuba nti yakuyamba bw'aba yakuyamba mu lubereberye tekijjawo ekyo nti yakuyamba omuntu akulayingidde foundation ate asinga neno waggulu akwongeddeko bwongezi kubanga singa teyateekawo eyo leveled ground singa neno waggulu toliyo okitegedde it is not upon okoledde kikusaawa zino okimanyi otya nti kubanga teyabawa kasimu nekakati tanabakabawa baruzinga moral okitegedde olowooza nti president yakibala bwati olowooza nti president ankuwa example ennungi egyokuyamba okufuna ekintu kino bulungi ddala olowooza nti president Museveni olwaleero bwe yalaba nadduli aleese ekiteeso ekyo bwe yamulaba emyaka 3 emabega bwakyamulaba olwaleero era bw'abanga ayagala omuntu okugera naye okwongera okuzimba obuwagizi bwa NRM mu Central Region mu Buganda ayagala kwogera na Nadduli oba ayagala kwogera na muntu mulala kwegamba factors nyingi ebintu bingi ebikyuse mu byobufuzi ebire kwegamba president naye byatulira n'agamba nti kati ani gwe njagala okwogera naye njagala kwogera na Nsubuga njagala kwogera na Nadduli kakati ekyabantu kye balina okutegeera then that is a bad quality of a leader omuntu mugamba okusijja kwebale nnyo okusinga omusuubiza buli kaseera bwakusirikira ng'obanja oba bw'oba omanja nenkusirikira kitegeeza nti nkugambye sijja kuwa era omugezi oba ojjayo omwoyo kati eruwero bajeesuubi eruwero ejjeyo essuubi kubanga president kyasobola kutuukiza bye yasuubiza myaka 3 oba 4 kale webale nnyo ne Nadduli kyakitegeere nti president takyasobola kutuukiriza bye yasuubiza myaka 3 emabega oma mwebale nnyo mwebale ddala bannaluweero bw'aba takyasobola kutuukiriza n'akalulu temumukombya n'ogujja bamumme bamummire ddala ate kati bamuweera ki bw'aba takyasobola bala bamuvaliyo nabo tebamulaba muvaliyo teach for that is a fair sokoleke ekirala bwe mubanga mwamuwa obululu ebitundu 27 ku 10 mu kalulu ka 221 agenda kusinzirawo okubawa okutuukiriza ebyo byasuubiza kitegeeza nti omanyotya era ekyaleeta 27% kyava ku kino nti yalema okutuukiriza talowooza muno koyina esobola okufilipinga leero ng'atuukiriza nafunayo like 70%. So bw'aba tatuukiriza next time era kyakisuubire ne 0%. Kale tukomawo munafu omulungi wabale kutulaba ku Kyagwe TV katujje tovaawo. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Maiga.
abantu ba Buganda n'Abayuganda bajjeko e Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you